nga bwe mulabye omusango bagumusomedde ogwokubiri luba musomero ogwa incitement to violence. Abawaabi ba gavumenti bazze ne gye bayisa affidavit nga bagamba nti bwe singa bamuwa bail ajja kutaataaganya omujulizi waabwe sina abajulizi omujulizi waabwe omu ate era nga mu kiwandiiko eky'omusango gwe bamuguddeko omuntu gwe bagambe yanyizibwa ebigambo bye yateeka mu katambi ye mwami Yoweri Museveni. So ye mujulizi yekka gwe balina musango guno. Ekyo ne tukiwakanya nnyo nga tugamba nti kisoboka kugamba nti mwami Bajjo ajja kutaataaganya mwami Yoweri Museveni aleme okujja mu kooti ogw'obujulizi. Ng'ekyo kirabwa n'ayonka nti talina busobozi bulemesa mwami Yoweri Museveni kujja mu kooti. Kuba y'ensonga enkulu gye bawadde singa bamuta kati investigation zaabwe zikyagenda mu maaso ayinza okutaataaganya omujulizi waabwe. So ekyo ne tukimulungula ne tulaga nti tewaliwo muntu yenna in their right senses asobola gamba nti Bajjo asobola okulemesa mwami Yoweri Museveni okujja okuwa obujulizi. Mpozi n'ekirala kye boogeddeko ekyokugamba nti singa banaamuta era ajja kuddamu akume mu bantu omuliro. Ekyo nakyo tunnyonnyodde obalamuzi nti ate tusuubira kibanga okukyusa ssemateeka kubanga omuntu yenna yadde oleeteddwa mu kooti ssemateeka agamba obeera tolina musango kutuusa nga gukusse mu vvi. So toyinza kugamba nti ate era bwe banaamuta ajja kuddamu akole ebintu bye bimu. So n'olw'ensonga eyo mulamuzi tubadde tusuubira agenda kuwa rulingi ye kubanga bashuriti bonna babadde bagumivu bulungi n'obutonotono babadde beekwasa ne bumulungulwa. So tubadde tumanyi nti ekyo ensonga ntono mulamuzi agenda kuwa rulingi ye naye agambye nti ensonga zirimu eggumba kazi kaddeyo akole rulingi nga 5 era ne bamwongerayo. Kitunyize kubanga tubadde tulowooza nti bail application rulingi erina kukolebwawo kubanga omuntu wasabira okweyimirirwa ddala magistrate courts aba alina ensonga lwaki azirina era mu kaseera kano tuziwadde ng'ensonga enkulu eriwo ddala ey'obulamu kubanga ekintu ky'obulamu kintu kikulu. Bajjo yakwatibwa mu nkwatibwa mbi nnyo buli omu nga bwe yagira bakatambi ne bamukuluusanya ne bamutwala ne bamusibira mu bifo ebitategeerekeka era ebyakosa obulamu bwe. Ne bw'omutuukako kati era byannyonnyola awulira peyini egenda yeeyongera. Omuntu ng'akubye omusambagero, omuntu ng'akukuluusanyiza oyinza okufuna obuzibu ku internal organs oba kataago oba ku nsigo oba ku mutima oba ki. Bw'otafuna kukeberwa baddokita mangu kisobola okufaamu ekintu ekinene. Ezo ensonga tuziraze omulamuzi nti ekintu kino kiyinza okuvaamu ekinene ng'obirabanga eby'olubalaato. Omulamuzi agambye nti situli basawo naye era nga ffe kitwetaagisa okukolako. Katubeere bagumiikiriza yadde kitunyigiriza ne Bajjo kimunyigiriza ennaku 10 tujja zigumiikiriza paka nga 5 tukomewo wano afune rulingi afune eddembe lye. Ekirungi mu mbeera yonna yadde alumizibwa yadde awulira obukosefu mugumu agamba tannaterebuka ku nsonga zonna zayimiriddeko okulaba nga eggwanga lino lifuna eddembe n'okufuna obukulembeze bwe lyenyumirizaamu. So mbufunze byebyo muntu zeziremeddeko zeziremesezza nedda abashurities tubadde n'abana n'okusukkawo naye bwe twabadde twakatuuka ku shuriti ow'okusatu omulamuzi naga muleese bangi nnyo tukomaawo. Ekyo njagala kitegeerekeke bulungi ffe tubadde n'abangi nnyo ne mwami Mubiru ono ebiwandiiko byabadde abireese n'abalala babadde weebali. Ekyo si kituufu era kye babadde babuuza kabaddewo akantu katono nnyo ku kiwandiiko kya Bigirwa nga bagamba nti aleese ebbaluwa ya Nakasero 4 parish ewali DP headquarters watuula wakolera emirimu gye. Baga nti aleese n'ey'eggangu gy'asula era ebbaluwa zombi nga weeziri. Ekyo ne kyongera kuggumiza bunywevu bwa nsonga yaffe nti ddala omusajja muggumivu bulungi kuba alina national ID y'eggangu n'ebbaluwa y'erose y'eggangu ate n'aleeta n'ebbaluwa eya State House wano waali. So ebyo ne biba nga bimulunguddwa. Mpozi ekibaddewo kya Rosias Matovu Junior ekyokugamba nti Lubowa Estate gyali ebbaluwa gyevudde national ID eraga nti yeewandiisiriza Kawaala e Kasubi. Ne tugamba nti nedda ya shifting ate nga ge mazima. Kirungi nti balaze akolera ku BBS nga akulemberamu political talk shows era n'obuvunaanyizibwa bwalaze obulala obw'enjawulo. So tewaliwo issue yonna ku bashurities gye tulabyewo n'akamu n'aketonde. So ekiri ekyokushiftinga okuva e Kawaala nadda e Lubowa
tukinnyonnyodde nti national ID inira oba gavumenti tenateekawo nteekateeka nti bw'okyusa ne national ID oddeyo bagikyuse bye bawandiikako bikyuke. Ekyo ndowooza balikiteekateekereyo mu maaso naye kati okyuka national ID esigalako birala ate nga naawe wakyuka ate ng'okukyuka kya buntu ddembe lya buntu so tewali